Kwebaza emirimu gy'okusobodde okubanga weekolera weebale nnyo weebalire ddala nze muzzukulu wa Kisolo Matinchimbo waneddira Ngonge ndi musajja Muganda songerako bino simanyi Muganda ddala simanyi Muganda biki ndi Muganda abantu okusobera ali ni Muganda ddala ali ni Muganda wawu ali ni Muganda biki nze ni Muganda atayongerwako kirala kyonna ate buli otwogera ebigambo ebyo abantu banyiiga asimanyi lwaki bwe bali mu kiga yogera ku bukigabu buwane buli omu ali proud buwane ffe batuwa wano okuba Abaganda tetulina nsobi nti ogudi munyolo nsobola okuba nga ndi munyolo naye nga jjajja wange yaganda wala ngera ndi proud kubanga nze ne bontwala ebunyolo simanyiyo yadde ekifo nti oba ku kyalo gundi era n'abanyolo bamanyolo siweewa n'ebyalo by'ebunyolo sibimanyi era ne bwe banda banga ntambula ebunyolo bangoba ogamba otya mukadde wange mwendi ndi ne Sentamu Sewanda Jono Mukasa Sentamu Mukasa bw'oyogerako Mukasa lya Mukasa liba wakati naye bw'oyogera Sentamu Sewanda Giro lya byabufuzi Sentamu Sewanda Giro katwamule ne Sentamu Sewanda Giro munamateeka omukukutivu anaatera okutuula ku bba so nange mpeza bannamateeka kati na Sentamu Sewanda yuzi nafiirwa yawo lwakubali wantiisa nti obafiirwa naye nzizaawo bannamateeka abo baba bafa ogamba otya kati titles gina kyokka kati ogamba otya kanso bwewaawo siina mutawaana mwendi mu nsi essebo ziwambazza tugezaako okwogera n'abatateegera bye twogera ate ne banyiiga nnyo Sewanda gi yatugambye ebigambo ebyo naye nabagamba nti nabiyigira wa Kimbowa wano era nabo bajja kiraba nti nze naawe kuliko asinga obukulu okuyiga tekukoma yasooka ku nsi wano okuyiga tekukoma lwaki nayigira ebintu wa Kimbowa wano Kimbowa yaleeta engombe egamba bw'oba totutegedde awe tukwagala tusooka netumuwa omukisa ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu bw'asigala nga tatutegedde ngamanya ntumwagala nga tumuleka tebyabadde bibyo tuba twabadde tugamba balala Mami Sewanda gi wiiki eno gye tuwunzika oba gye tutandika gye tuwunzika ebyewunyisa byogedde okubeera mu ggwanga Uganda ku nsonga z'ebyokulonda bwe buzibidde olwaliro ng'abantu ebikumi ebi bamaze okulaga expression of interest okujjako Mwai Museveni oba okumuvuganya nze nno mu ngeri yange ekintu ntuto kasero kirowoozaako ngamba abantu ebikumi bibiri baagala kifo kimu kya pulezidenti ekifo kino nga kinaabuuse nnyo bwa MP bwa Lubaga ano bwa MP bwa Lubaga tebawera 200 olaba no bwa chairman bwa Maganjo B nga bavuganya Jabberi Musoke tebasobola kuwera 200 ekisooka bwa sente bwa Kasiita ekisooka abantu abamu bali mu katemba omanyi TikTok yajja kati abantu banoonya content ekyo kituufu owa TikTok n'owa YouTube kati mu kunoonya content kubanga okujjayo empapula kwa bwereere tosasulwa ate kati babigonza luli byaliko emyaka ng'atawezezza 35 tusobola kuzijjayo naye kati kasitoweze 18 empapula andi kyava wali Mwai Museveni nga yeyagaliza nga ayagala okweggulira waggulu naggulawo nasalawo ne wansi naggulawo ate iwe tosobola kuggula waggulu okka wansi oleka toguddewo naye ng'ebyo byali byakutujooga nakutuyiikiriza kati Mwai Museveni bwe yaggulawo era nze kinsanyusizzaako eky'abantu abangi okugjayo empapula abaakikola mu paalamenti bamanye nti kyebakola temwalinsa kyoleka mulimu gwe bakola nti bakolera ddala gadiwe nga lye obukulembeze kye bayita obwa pulezidenti akasengejja kaalibadde k'amaanyi nnyo nga okkayitamu just okufuna to express your interest nga ddala oteeka okuba nga osaanidde gwe tula mu America buli gavana wa ssaza eri amasaza zaalibadde nga zi district wane ewaffe ku leve eyo ewaabali buli gavana wa ssaza akwalifayinga okubeera pulezidenti era yasobola okuexpressinga interest era ne bwajja okwesimbawo alwana n'afuuka ekyo olaba ne seneta kansala mu ssaza katugeze kansala akiika mu lukiiko lwa KCCA eyeeri akwalifying asobola okwesimba kwa pulezidenti n'abusobola naye yita abatuula mu KCCA yaffe wano Ndudo bafollowinga emibegako nagobereranga kubonna basukka 10 temulimu asobola kuvaayo okuvuganya Erias Lukwago okujjako balina kunoonya bali mwezo omubaka wa parliament abo abatukewerwa ekitundu kyammwe ajje akole ki
waliwo bayitanga bakansala zigwa walenga bayitanga basegirinye ebiseera ebyo Mr. Update nga naye kansa mu kikola KCCA naye nga ne mu lwekyalo tasaana kuba walenga bayita Kennedy simanyi Kennedy oba yalinga weefudisi nga bwennaka Mutenyo Kennedy omulala kale tegamba naye nga wedawo balaba kiri kyoyogedde nga kizibu okulaba ali watta okuvuga mu bintu ebingi ennyo mwami Museveni byakoledde eggwanga lino kwe kunaabuula buli kintu naye kimu ku bimunaabuuza ebintu bino kitono nnyo ayina gwapimako nga okutuula mu kifo ekyo ekya pulezidenti gwayagala akituulemu kiteekwa okuba nga kinaabuuse nnyo ye tayagala akituulemu nga kiri konko bwe kibeera konko nga kitegeerekeka takijaamu yeka yakisobola takijaamu kakati entebe ennene nnyo kati balina ogipakiramu ebigoyegoye efunde agenda ogituulamu ng'abantu bamulaba ng'ekola ki omuzzukulu Nyahamya omutabani n'omuzzukulu bamutulagajjusi omutabani kati yateekateeka omuzzukulu ajje binakuwaza ebyo obiwulira Kimbowa ate ng'olaba nti Katonda waabwe aliŋŋanga ali ku ludda lwabwe buli kimu kyebakola kiri ku plan kubanga tunuli abafu abavuganya Sewanda gy'obadde obeera naye wano bulijjo ng'ayogera ebigambo n'obinyumirwa n'abalala ne bamukubira mu ngalo kati ayogera ne bamuvuma naye n'osanga akuvuma nga talina bwafaana akali eyo kaganda ako bakayita Kimbowa kayaayu kabeera eyo mu lukiiko kakiika mu lukiiko lw'ekawempe naye kakiikire oba kimwanyi oba kamwokya bwe bityo obutuntundu oba abayaayo obwa ghetto obwo naye nako kafuna amaanyi agajja gavume Sewanda kale kakalina smartphone kasitoba ne smartphone tulina obuzibu bwa smartphone politician buli alina smartphone munnamawulire buli alina smartphone munnabyabufuzi olaba ne Queen Masoro naye sebo yatudde ku TikTok naye n'abaako bayisamu eggaali ne banange Museveni atukoze ebikolobero kati waliwo gwe nalabi yagenze mbuye yawangudde yamaze dde okufuna emikono yagifunye mu wiiki egi nina gwe nalabi yagikomezaawo n'adduka anti yabadde mu katemba kuba yabadde amanyi bulungi nti okuzza tekunnatuuka era nkakasa bulungi senga gwe wagenze n'omukolako interview n'akulaga ssente ze miliyoni 2 bwali badde obuse emanyife ku myaka gyaffe twalinanga akasente akakwana abakazi wabanga n'emitwalo gyegi 2 n'osala obupapula obulala nga 50 oyongerezaamu n'obuteeka wakati awo kati wano n'osiigawo ki n'osiigawo langi efaanana ssente mitwalo 2.5 osiigawo langi efaanana ssente kati nga bando yo ogisooseka wano mu sitokisi n'otambula n'ekikulumbadde kati bw'oba okwana bando ogisikayo ku buno obubiri obuli eno n'obubiri obuli eno n'osikako kamu n'okasimba ono bando n'ogikola ki nagangudde sente weeri kakati omusajja oyo ssente ze zaabadde bwe zityo kuba yabadde amanyi tebayinza mukkiriza kuzza mpapula ku ssaawa eyo kubanga senga yazireete mu biseera by'okuzza empapula bw'omala okusasula abirigo wali empapula zo ne bazirisiivinga wano zibapoteya mu Uganda ya Museveni eno teri muntu ayinza kuwaayo miliyoni yaddeemu waliwo yaziwayo mu kumuvuganya bino ebyabwe byenaalemu ku TikTok saalaba wano omwana nga akutte omusajja ettaayi ng'amulanga 2 alidde ebintu bye tagisasudde babangako ntwala egi ng'omuwala talina kapale wansi afulumye muloogi bw'ati amukutte ettaayi talinaako ka wansi konna sazaamu njakasazaamu abaana b'Ekampala batega epesa so mwami Sewanda gituwunzikire wano tusibule abantu baffe banyawo ne baseba badatulize abadde batulaba twagala kuwunzika nga tubagamba nti ebigambo bino bitwogera biba byaffe naye bwe bifuluma oba olina eddembe okubikubaganyako ebirowoozo naye bikubaganyako ebirowoozo ng'obitegedde bw'oba tobitegedde ddamu biwulizo omulundi ogwokubiri era bw'otabitegera biwulizo ogwokusatu bwe bikulema manya tetubigambye ggwe linda ebyo bijja kuddako ku lunaku olulala tujja kuweera tufaayo lunaku tukyusa lunaku tuba n'ensonga ate fe tetulina kuttawa olunaku oluddako tujja kukola ki tujja kuwa ebibyo kati bino byesonyiwe obireke okusinga lwonateekako komenti ate neyasa omutwe gwo kuba nze bwonvuma nkuvuma nze siri mu bantu bovuma n'akuyitako n'agenda nze ndi musajja nakuza ddalu bwonvuma nja kuvuma kuba nange nina omumwa gwalina ekizibu nga kiri ku ttaka kyonna ky'olina ku ttaka togula ettaka nga tomaze kukola due diligence
tononyereza ku ttaka lyogenda gula ojja gula kapa mu kutiya wonna woyagala okugula ettaka jangu gye tuli ttaka toyinza kugula ttaka lya bukadde 2 ng'oleme tosobola kusasula bukadde 2 kukola due diligence kati bw'ogaana ofiirwa obukadde 2 n'owaayo 2 ne bakubba yali bapoteya biba tebitukwatako ffe n'essimu yaffe 0702 43 8852 n'oba olina ekizibu kati nga kiri mu kooti otandikira awo nyinyi musango gumaze emyaka 2 tegutambula looya buli gwoleta bamugula ebyo tusobola okufunira abalungi ab'okuyamba okay kale ekyo kyenyini kyoteeka okukola ye mukadde wange Senta Musewandagi gwe tubadde tutambula naye tujja kuddamu tubeere naye ku nsonga era endala kyoba tokola kwe kuva ku mukutu tusubscribinga likinga commentinga ate byanyumiddwa byongereyo n'omulala abimuwe bemuleke azanya n'omuliro naye waliwo omuliro ogwokya ebyaddala ekituufu kiri nti just omanye bumanye kyokola naye ze kakuwulire kale mukama abakuume